abakungu ba gavumenti nga bakulembedde amavunaanyizibwa ku nkulaakulana mu gavumenti ez'ebitundu Suzanne Mujema Nokoth Okero Kamisona wa gavumenti ez'ebitundu babisizzaamu engatto ne boolekera ebitundu by'e Masaka okulambula ebifo ebyogerwako bibiri ebisongeddwamu okuzimbako ekitebe ekya disitulikiti y'e Masaka. Bano basookedde ku kyalo Nkuke mu ggombolola y'e Buwunga awali ettaka lya yiika 5 ezaabaweebwa omukulu George Mukasa Luzinda ne ku kyalo kya Mbazzi mu ggombolola y'ekya Namukaaka nayo awali ettaka lya yiika 5 eryabaweebwa yali omumyuka wa pulezidenti Edward Chwanuka Sekandi. Ekya Namukaaka basanze abatuuze nga bali wamu n'omubaka waabwe Engineer Richard Sebamala nga basimbye ekipande ekiraga bye baagala ekitebe kizimbibwe era nga bakutte ebipande ebirambulula ensonga zaabwe. Bategeezezza nti disitulikiti yasalawo mu ngeri etategerekeka ng'ekifo kino kye kigwanidde kubanga kirimu abantu abasinga obungi mu disitulikiti eno ssaako n'okubeera n'ebintu eby'enkizo ebiranye ekifo kyabwe omuli ekkomera, poliisi, eddwaliro eddene, amasomero, eggombolola ya Ssaabasajja n'ebirala. Ate n'okwongera okunyweza obumu bw'abantu okulwanira ekyo ekyaffe kubanga twali twava dda nga ekintu kyalabika dda nti tulina okudda wano. Kati bw'atuula ku disitulikiti ovale bamulonda ajabuzi n'atuula mu kansawo tamanyi ebugazi bwa disitulikiti bwe yenkana n'ekyo byasalawo abisalawo ng'asinziira awo waali wokka. Abatuuze abalala bategeeza nti ekifo kino kijja kwongera okukuuma ekitiibwa kyali omumyuka wa pulezidenti Edward Chwanuka Sekandi balime kulinda kumutendereza n'okumujjukira ng'afudde. Tawe tuliko lwakuzza ekitebe bwe twagamba nti baasalawo nti wekirina okubeera emyaka mingi emabega yali vice president ate omutuuze wange kyalo kuno tulina okukola legasi ye ekitebe kya disitulikiti nga kirina okubeerawo. Abantu oba babeera 30 okusalirawo abantu abawera emitwalo omukaaga mu gundi mu areas zino kya Namukaaka n'ekyesiiga nga tetubaze baana. Babatuuze b'Enkuke wamu ne sipiika wa disitulikiti eno Kimuli Francis bagamba nti ekifo kyabwe kya nkizo kubanga kiri mu makkati ga disitulikiti ate nga kigazi bulungi n'ebyempuliziganya byangu. Waliwo amazzi gali kumpi tulina wetland eryawo erimu amazzi, waliwo amasomero, essomero lya gavumenti tulina lyokka mu Buwunga liri kumpi wano era muliraba wali St. Senior Secondary School Nalozaali. Tulina Health Center 3 eri wano half a kilometer okuva wano. Tulina essomero lya gavumenti erya St. Andrews liri wano. Era abantu b'Enkuke tuli bantu bagumu, tuli bakakafu nti yaze okulambula ajja kwogera amazima ekituufu nti ekitebe kisaanawa Enkuke nti walungi awo intaneti yonna netiwaaka nnungi ali makkati. Ate n'ekirala nti wano wagazi okusinga kya Namukaaka. Kya Namukaaka tewali ttaka lyetadde nti abantu basobola okubeerawo ne bakungaanirawo. Kamisona ya gavumenti ez'ebitundu Suzanne Mujema annyonnyodde nti ekibaleese kwe kulambula ebifo byombi ebyogerwako badde batule n'abakulu basobole okulondako kimu. Tulina terms of reference bye tugenderako ebintu ekitundu kyenkana ki, abatuuze bali batya, facilities eziriwo kigenda kusavinga abantu bonna. Is it centrally located? Wekiri abantu abali mu sub-county y'Ekyesiga ne Bukakata banaasobola okutuuka wano bafune services. Bino byonna okubaawo kyaddiira gavumenti okusumuza Masaka municipal n'efuuka city erina eggombolola 4 okuli kya Namukaaka, Buwunga, Kyesiiga ne Bukakata. Kyokka b'eggombolola y'Ekyesiiga baagala ekitebe kibeere ekya Namukaaka okukendeeza ku lugendo ate baba Bukakata baagala ekitebe kibeere e Buwunga kubanga ewali amakkati ga disitulikiti y'e Masaka. Kale kati abavubuka